Simanyi toina mwana wano kwegattawa muje muntuukirire afubasalizi weeziri era mugenda zifuna ku ssomero lino. So nja kuyita muganda wange Sizoomu ababuulire ekifo kye yeesimbyeko n'amannya, then ajja kuyita mwanyinaffe Teddy. Sizoomu Budala, ndi muzzukulu wa Sizoomu Adamu eyali mutabani wa Semeyika Kungulu Mwenva. Ekyenkizo ekiri mu kalulu kano nti ayagala obwa pulezidenti muzzukulu wa Kayiira. I am going to give a speech on behalf of my fellow graduates. Today marks a great day in our lives. We have worked hard to reach this far, and we are proud of our achievement. As we stand here, remember the teachers who guided us, the parents who supported us, and the friends who encouraged us. We are grateful for the lessons learned, the memories made, and experiences shared. As we move forward, we carry the values of excellence, perseverance, and kindness. We will strive to make a positive impact in the world, to chase our dreams, and to inspire others. To my fellow graduates, I say, let's be the leaders, innovators, and change makers our world needs. Thank you all who have supported us on this journey. Congratulations, graduates. Amen. Mama.
abazadde sibawulira abazadde totira mwetagala esikuse abaana babasimu amaanyi Yesu wakawejagalire Ziraba Bashir omuzadde wa Ziraba Bashir twafunye omutawana gw'ensenene ku ssaawa 5 maama anoonya ensenene ne taata n'ayita wali n'omwana top class n'agenda n'anoonya ki ensenene kati emyaka 2 egiyise twafuna ekikangabwa omwana wa top class era ageze n'onya ensenene ku ssaawa 5 ate ne tufunayo n'evvubuka eddene nga naye olizze kunoonya ki ensenene omwana yali akwata ensenene n'evvubuka ne litambula we riti likwata ensenene n'erinnya omugulu gw'omwana ne gumenyekamu emirundi 2 ani yali avunaanyizibwa omwana erivubuka maama oba taata abazadde kati mukuume ki abaana twagala obasuubiza ku Mount Chris tujja kwongera omutindo nga bulijjo kubanga kino kye twakulirwa okukola mwebale nnyo eddala olw'obuyinza obumpeereddwa ngenda kubasaba soka tugolera emikono gyammwe tusabire abaana bano omukisa nti bave ku ddaala lino nga bagenda ku ddaala likola ki eriddako obaagaliza ebirungi kale golola emikono ng'osabira nawe Mukama akikolera abaana bo Katonda atagwa twagala okwebaza olw'abaana baffe bano tubatadde emikono gyo nga tubasabira omukisa gwa Katonda Bayibuli egamba ti Yesu n'akula mu kigera mu magezi ne mu kuganja kyeriva tubasabidde tubajja kukula mu kigera mu magezi ne mu kuganja bajja kati olw'obuyinza obumpeereddwa ntwaliddemu lino Prince Nursery and Primary School ntwala obuvunaanyizibwa buno okutegeeza n'okulangirira ti bano abaana be mulaba wano bakkirizibwa okuva mu nursery okgenda mu primary mu linnya erya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu abantu ne bagamba nti kati twambale enkofiira zaffe bakubire mu ngalo gyali abaana empisa ennungi tetugabira abantu yo oli talina budde nga gwe abababba abaana babatwala ne bakusaba ensimbi n'olwekyo baganda bange oba bamaama bannange nze mbasaba